basawo abakulaba ku Bukedde TV babuuzeeko oba buli n'amannya go. Abatulaba ku Bukedde TV mwenna abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Hajji Mayanja Bwanika, mbeera mpereerwe nammere yempangaalira. Hajji, biki byokoledde Obusiraamu byeweenyumiriza mu bulamu kyeddiini yo gikoleredde? Alhamdulillah, neebaza Allah olw'ekyo kyamusobozesezza okukola kuba weekiri kyo. Twalira wamu nze nzennyini nina ebintu byenkoledde Obusiraamu naddala mu Kalangala district. Nze ndi coordinator wa Kalangala Uganda Muslim Community. Omuzikiti ogwo gw'olaba omukulu ogw'e Kalangala, contribution yange y'amaanyi nnyo ku gwo. Si gwokka, waliwo n'omuzikiti ogw'e Kachanga, waliwo n'emizikiti emirala. Fakiti nga nvudde e Kalangala nawo wennyini mu Uganda wano oba mu Buganda okusinga nkoleddemu era emirimu gy'Obusiraamu, naye ng'okutwaliramu kuyamba bannaffe abalina obuzibu mu mbeera yonna oba waliwo essanyu, ebyo byonna tubayamba nga tuyita okubeera nti Busiraamu olw'Obuganda bw'Obusiraamu. Omusiibi ateekwa okweyisa obulungi ng'ekisiibo oba nga Allah bw'atulagira. Ate si mu kisiibo mwokka, weeyise bulungi nnyo mu kisiibo, naye oluvannyuma lw'ekisiibo okuggwako kiba kitegeeza nti olina kugenda mu maaso. Ekisiibo bwe kiggwako ate n'ogamba naawe okoze obanga asinze obusinze ekisiibo kyokka oba omwezi ogw'ekisiibo. Kyetaaga ono abeere musomesa nti okweyisa obulungi kirungi, okubeera omukkakkamu kirungi, okugumiikiriza kirungi, ogende nakyo mu maaso ate oleme kuva mu kisiibo oyonoone. Kiba kitegeeza na bino byonna oba omala biseera.